Nze Mohamed Kituso kuva mu kitongole kya ggwanga kivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde nkutuusa akalipota y'embeera y'obudde. Neera enkuba ekyagendeera n'okutonya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okusinziira ku alipota zetufuna okuva mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Mbalala yawezeza milimiters 3.7 n'obutundu 3 so nga ate Mubende zabadde milimiters 2.3 n'obutundu 6. Wabula era tugezeza akati ne tulaba ku mbeera budde nga bayakedde mu Siyatu wabaddeyo olufuyirize awamu n'okubatuka kw'eggulu mu bitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja na Lubale sako neyo mu bizinga bisese mu bisale by'okumakya so nga ate ebitundu by'eggwanga ebimu omusana gwadde gwakanga okuba kwamu. Wadde nga zigeze okuwera ssaawa nga 8 awe z'omutuutu enkuba ebadde etonya mu bitundu by'ewakiso nga Kampala sako n'ebimu ebiri nga okizodde eri ebuvanjuba bwa ensi yaffe. Wabula era tugenze mu maaso ne tekkenenya ekifaananyi ekikubiddwa Ssemugeze kitulaze nga bakyaliwo empeweevu ezikunta okuva mu gabira g'e-Congo nga zikwatagana n'ekikungunta w'empewo z'enkuba ezifubutuka okuva ku serwandula mpewo ayitibwa Masikala yatudde eri ku Seguyanja bindi okwolekera Siyatu era ensonga lwaki enkuba ekyagenda kutonya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Era bwe tugezaako ate ne tulaba ku mbeera budde esobola okuba mu Siyatu ku makya tusubirayo enkuba okutonya nga mulimu n'okubatuka kw'eggulu mu bitundu ebimu ebiri ku mbalama z'ennyanja ne Lubale so nga ate ebitundu by'eggwanga byebisinga obungi otusubira omusana okwakanga gukubakubamu. Wadde nga mu biseera eby'olweggulo tusubirawo enkuba eno okweyongera okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi awamu n'ebbuguma kubako Celsius 27 mu kibuga kyaffe ekikulu Kampala so nga ate eri ebuvanjuba 29 mu Karamoja 30 so nga ate eri mu Arua 29 okujjako eri mu Nsozi Mukabale awamu ne Kisoro 24 ate bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde nga bisobola okuba Bubuge mwe bisangibwa ku Semazinga Africa tusubirayo enkuba okutonyanga mulimu n'okubatuka kw'eggulu mu kibuga Nairobi awamu n'ebbuguma okubako Celsius 25 so nga ate eri Rwanda ebbuguma okubako Celsius 27 wabula ate bwe tugezaako era ne tulaba ku mbeera y'obudde mu bibuga ebimu ebisangibwa eyo e Bulaaya tusubirayo enkuba okutonya mu kibuga Moscow awamu n'ebbuguma okubako Celsius 2 so nga ate eri mu Beijing ebbuguma okubako Celsius 3. Ebisingako ku mbeera budde genda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'ogulabawo ku lutimbe lwa UBC beera bulungi weraba.